Katama TV waliwo akatambi ke batuweerezanga 11 omwezi guno naye tubadde tukyakanoonyerezaako mpolampola ak'omukyalo oyo Nakitto alina ka vidiyo akatambula oba akabadde katambula kaawo bakatuweerezanga 11 tukyayongera okubeera nga tufuna information esingako awo nga agamba yadduse mu nnyumba oba yabuuka ekikomera nga bakama be tebaliiwo. Ensonga Nakitto yamubuusa agamba nti abadde atulugunyizibwa mukama we. Kati bwe yafunye chance naye okudduka n'abeera ng'addukawo. Mu kutulugunya kuno kwe kuli okubeera nga mukama we omukyala amukuba empiso. Ye agamba si mulwadde, talina bulwadde bwonna, naye omukazi ava eri ng'amukuba ekiyiso. Yamukuba empiso emabega n'amukuba n'empiso wano nga ku bulago. Kati ageze n'agamba nti abantu bano engeri gye bagenze sijja kufa ka mbeere nga nziruka. According to the story gyagenda okubeera nga atunyumiza naye nga bwe mbagambye nti tukyadiginga deep okunoonyereza ku Nakitto nawo we yali naddala ekintu kino kyali kitya. Vidiyo eyo gy'olaba awo agamba nti yageze nga bakama be bagenze n'alinnya n'abuuka ekikomera n'adduka n'ajja awo waali. Era mujja kuba mulaba nti kadaamu ono omulala interviewing oba amukwata ka vidiyo yali akyamukwata ka vidiyo boosi we oba omuntu w'owaka n'ajja n'amubuuza ki ekigenda mu maaso. Mutera nnyo bagamba nti bwe mubeera mu nnyumba nga mutulugunyizibwa tokkiriza kubeera mu nnyumba gye bakutulugunya. Kuba buli bw'onoobeera mu nnyumba ddala babosi abagamba nti togeza n'ogamba ono, togeza n'ogamba oli, togeza n'ogamba famire yo, omuntu oyo abeera mukyamu. Buli kintu ekikubeerako gezaako okumanyisa boosi wo nti waliwo akimanyiiko. Sigamba nti mu kumumanyisa ng'omutiisatiisa naye oba olina okumugamba ekintu kino nakibulirako gundi ne gundi. Ne bagamba lwaki wakimugamba omugaana kimugamba kuba tewali nsonga lwaki sikimugamba. Bw'oba onkubye empiso tugenda ku example nti gwe bw'ova eri n'oŋŋamba nti ogenda kunkuba empiso nti oba ndi mulwadde n'obeera ng'onkuba empiso eyo ate n'enginyumizaako bamama wange oba taata wange oba mukwano gwange, lwaki okifunamu obuzibu ddala empiso eyo gy'onkubye bw'ebeera nga eri makubo matuufu? So njagala nnyo bakadaama muleme kubeera nga mufuna buzibu. Obuzibu obusinga bakadaama abasinze bonna okubeera nga bafuna obuzibu n'okubonaabona ye kadaama atayagala kubeera nga sharinga information ne banne oba n'okubeera ng'obuulira ku famire yo ebintu ebikutuusibwako. Kuba boosi wajja kubeera ng'amanyi nti kakati ono ne bwe mba mukoze ekintu tewali trace yonna, tewali muntu agenda kubeera ng'anoonyerezaako. Naye omuntu bw'aba amanyi nti buli kintu ekihappeninga kadaama ono ofiisi ekimanyi, baganda be bakimanyi, maama we akimanyi, abeera ali very careful okubeera ng'akola ekikyamu. Naye bw'omuwa waazi n'omulaga nti tewali muntu amanyi kintu kino, awo manya obuzibu bukutuukiridde. Temukkiriza kukola mu nnyumba gye babagaana masimu. Omuntu n'agamba toyina wano kubeera ng'oyogerera ku masimu oba toyina okubeera ng'oyina essimu. Nsonga ki okubeera n'essimu, kadaama okubeera n'essimu kirina buzibu ki? Omuntu ng'oyo aba ayagala okubeera ng'akujja ku famire. Twabaleetawo kadaama ng'amaze emyaka 2 nga tayogeranako na famire ye, nga tewali n'amanyi bimukwatako. Nti abantu bano balina ebigendererwa, si bonna naye n'abawarabu bano balina ebigendererwa. Ne tubaleetera bakadaama, kadaama gwe baasala ne bamuggyamu ensigo nga tamanyi. So mwegendereze nga nnyo ennyumba ze mukolamu, mumanye nti omuntu yenna okubeera ng'alina ekintu kyakukola gezaako okubeera ng'akimanyi nti waliwo omuntu omulala akimanyi. So tugenda kuwuliriza emboozi ya kadaama ono nga bwe mbagambye nti tukyanoonyereza vidiyo baagituwa nga 11 naye tukyaginoonyerezaako omuwala ono ddala wa we yali akola era yalinnya atya okubeera ng'avaayo n'adduka. Then ebisingako awo tugenda kubeera nga tubibaweereza mu paati yaffe ey'okubiri. Naye katusooke tuteekeyo vidiyo nga ye oba bwe baagituweereza then tulabe kadaama ono bw'asobola okuyambibwa. Obeera wa? Yogera ngenda kuweereza Uganda.
Yenze gola banziruse mu nyumba nze nakitto Christine. Wayitira mu company ki? Yino Rangers Security Limited yino. Kyokamba gamba tebanyamba bawoza mbunkola katembo omusajja mukazi ankubaga iso kati bwategedde nti genda gawali bannayuganda nansibira mu nyumba era mbuuse ekikomera nze ninye gola banninye eddaala era tebagenda kunsangamu naye ng'omukazi alese ansibiddewo ekisumulizo n'agenda natebanaobulamu bwesiyakuba kyogere Uganda bakuyambe eno vidiyo ginagiweereza e Uganda iye bagiweereza e Uganda bannayuganda abanalaba vidiyo eno nsaba buyambi nziruseeyo saagala kuddayo bosi woyaani yes manyi Swadi Sale Falani gundi office yeno yaani Arushaka yogera mangu oli omwana akubira mama w'essimu Arushaka simanyi mama wo yaani tata wo yaani tata wange yafa naye nga ye mugenzi kawoya yankuwa ebintu biragerage mangu ambikulage wano mbadde nabikwata dda bannaye mbadde simu njijje nako mukwano mbadde simanyi nti nnyina kusangawo munnayuganda kuba ne luli imaamu ye yantaasa wali nadduka ne ngenda ku poliisi ne bankomyawo ne baŋŋamba bantwala mu ddwaliro yankuba empiso ya wano naye bwe banzijja mu ddwaliro yanziza wako era omukazi nanjunya okuva ku olwo kyokka omusajja we Uganda yagamba mbu intaneti teri right kyova olaba siriiko n'abewaffe tebamanyi biki byendi simanyi mukama yamanyi naye neetaaga buyambi bannange nze golaba nkola naye njugumira bwe nti sirina yamu yadde oluyinga empiso ya wano ku mugongo ennume entujjanga amasira kyokka kati yennyongedde n'endala wano eno togirabye mukwano tuuka bwekisabe jangu naawe okubewo nanye olabe wano bwewati endala nyiina wano eno sayidi wano eno bannange singa oli mukazi ne tugenda mu kinaabiro bakinkuba wano eno bwewati بس الوشو وش هذا وش فيها؟ سكارة ماما تروبي nakwata vidiyo nga mmanyi olwaleero alina okuntwala nenfuna obuyambi nenziweereza bali bannayuganda ne bazisindika kuba bo basobola okufuna omukisa gwa intaneti naye nadde sinaba nafuna budde tantutte kuba kitegedde ebinfaako byonna bitegedde tantutte njikulage yino wano kampani mukwano bibino byenakwata byonna bibino mbifunye ku t-shirt yo obifunye naye wano enamba y'essimu byonna bibino wano nze byembadde nakwata okay ngenda bisindika e Uganda bibino nabiraba nabikwata nga mmanyi nti nno ngenda genda olwaleero kuba ku wiikendi